gye wava ofiirwaki banange tukoye temulowooza nti bituuka kwawuka naye abantu bangi nyo batuukako. Mama Fiina, please. Toyina moral authority yonna kwogera ku kisaawe ky'Entebbe. Mama Fiina, with the due respect gye tukuwa, mu bino ebintu by'ekisaawe ky'Entebbe ng'abantu boogera ebizibu bye balina, toyina moral authority eyogera ku bintu bino. Olina essimu ya Museveni, olina essimu ya Katumba Wamala, osobola okutuuka ku gundi ku Diggy Fred direct akulira ekisaawe n'onnyonnyola ebizibu byonna ebiri ku kisaawe tobikolangako ate byonnyonnyodde byonna mu vidiyo zo biraga byonna obimanyi. Wano ebattabbaawo wakubira Museveni essimu straight ekitegeeza mmwe bantu abaviirako ebizibu okujja mu bitundu kubanga muyina obuvunaanyizibwa n'obujulizi n'obusobozi obukola ku stopping y'ebintu ebyo naye ne mutayogera. Then nemulina public outcry neryoka evaayo ne accumulating. As long as the public outcry has accumulated all over social media, nga n'Entebbe emaze okutekinga gundi immediately, nammwe ne mulyoka muvaayo musobole okuseekinga public sympathy. Mama Fiina yayogeddeko nammwe ne mulyoka mwogera. Bwe babanga abantu batandise olutalo lwabwe, abantu abalina eddoboozi lya bulijjo ery'omwanguka nga bulijjo temulijjaayo musirike. Ebizibu by'Entebbe bibaddewo nga n'Entebbe yennyininyini ng'ekisaawe kinoonya engeri gye kisobola okwenganga ebizibu ebyo n'okubinoonya okubimanya. Be babikolako teboogera. Teriyo musangoyo gwonna ku poliisi wonna bwe baali baloopye. Kati Entebbe terina weegenda kumanyira nti ebizibu ebiti weebiri. Board of Directors tegenda kumanya kubanga ebabikolako tebaloopa. Ababi bakola baganda baabwe bannaabwe. Kati ngoyo omusirikale simanya gundi byamuka waliwo bamita byamuka masamu na mukozi wa kunyonyi ya ku taxi airline. Waliwo omulala gwe bayita simanya no gwenabye Steven ono muzeeye yali asaba emitwalo 4 ali mu security mu UPDF oba UPDF yes mwe bava ne balyoka bajja ku kisaawa awo ne babatigomya nga nabo bakozi bukozi be bakojjame be bakitammwe bwe bakuyisa obubi ogenda we mulugunya toyina woyogedde toyina gutegeezeza gwe n'ogenda. Omuntu lwaki bwakusaba ssente tovaayo n'ogamba nti wuuna asaba ssente, then you raise your voice and you get assisted immediately. Kubanga bwe raising a voice y'Entebbe awo n'abalala banyigirizibwa waliwo banna baakabajja mu layini tebagenda ku nnyonyi. Raise your voice oyambe ne bali naye mwenna musirika tewali n'omu ku mmwe alina bwe yali aloopye teriyo kantu konna n'abantu nga Mama Fiina babimanyi naye teboogera then bavaayo after kujja kwongereza ddoboozi lyabwe nabo balyoke babeeko kye boogera. No please. Ekisaawe ky'Entebbe kirimu entalo, emirimu gyonna gibaamu entalo. Waliwo abantu be bagoba waabwe ekisaawe ky'Entebbe kigoba abantu every now and then. Waliwo be bagobye n'okugoba era olubuulidde bino. Kati abantu abo badde ebbali ne bajja balage ne bajja bateekewo enziro okuvumiriza akakiiko akaliwo. N'akakiiko akapya akaagala okujja nako ne kavumiriza akaliwo. Kati entalo zo zibaawo eva. Entalo ezo tetwagala ffe ng'abantu ze tukwatiremu tutya. When you are assaulted, ngaba bawala babadde bawuza musimanya yayagala waliwo omukozi ku kisaawe yayagala n'okunda epinga ate ne mukyono nabwonoonyi. Omuntu ayagala okurepinga tewaliwo ategedde yenna wabula wayise omwaka mulamba then n'olyoko ojja ku media. Ku kisaawe awo waliwo omusajja baali bamuyita Masiko, abaali bamanyi Masiko. Masiko nga muzibu nnyo. Masiko wabanga asazeewo ne baba kuwaana batya towona. Masiko kyayagala kye kikola ku kisaawe. Akakiiko akapya olwajjawo ne kalemesa Masiko ne kamugobawo emivuyo ne gyeyongera ku kisaawe. Ekitegeeza waliwo abantu abalwana entalo zaabwe. It's your responsibility gwe nange okukola emirimu gy'ekisaawe kubanga emirimu gy'ekisaawe giriwo for safety and security of passengers and the gwanga. Security etandikira ku ggwe ng'omuntu oli waakusaba ssente. Raise your voice. Takuza bbali kuzimuwa. Raise your voice n'abalala bakuyambeko. Naye temwagala kwogera, mwagala kuwogganira ku social media.